Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero kikadde mbabulire ku ddagala erigenda obbayamba naddala ggwe alina ekizibu ky'okubeera ng'okubibwa ebirogologo ku mubiri gwo. Mulimu abantu abakubibwa ebirogologo omubiri gwonna ne gufuna ebizimbyezimbye, ebyo bye tuyita nti okubiddwa ebirogologo. Njagadde nkubulire ku ddagala ligenda kuba likuyambako. Okusookera ddala nkusaba ofune ebikoola by'oluwoko. Funa ebikoola by'oluwoko biteeke ebbali awo, ofune n'obusigo bwa ssere. Funa obusigo bwa ssere, obusigo obwo bubeera obuto. Funa obusigo bwa ssere nga bukyali buto ddala, nabwo bugatte ku bikoola by'oluwoko. Kati bw'oba omaze obbifuna bulungi, beera nga weeyambulamu essaati oba weeyambuleko engoye zonna singa biba bikkubye omubiri gwonna. Beera ng'oyenga eddagala eryo, ebikoola by'oluwoko wamu n'obusigo bwa ssere obukyali obuto, biyenge bulungi mu ngalo. Osobola okuteekamu otuzzi obutonotono naye nga beera ng'obiyenga. Twetaagamu otuzzi otwo, beera ng'otusiiga ku mubiri gwo gwonna, oba beera nga otusiiga awo owakubiddwa ebirogologo. Beera nga weesigako eddagala eryo, ebirogologo bijja kuba bikuvaako, bijja kugenda bulungi nnyo. Beera ng'okozesa eddagala eryo lya kwesiiga, liyengere mu ngalo ng'oligasse wamu, obeere nga weesiiga, ogenda kutereera. Ebirogologo bisumbuwa nnyo abantu. Eryo ly'eddagala ly'oba okozesa okubeera ng'obyegobako, bijja kuba bikuviirako ddala. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okukunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.